tukwaniriza osibye otya nnyabo ne ssebo oli otya yonna gy'osinzira okutulaba weebale kutulaba weebale kutwagala. Big Bro Jamal ge mannya osi the Born Child abeera mufumbiro mpolampola producer. Kale olunaku olwaleero njagala kubabuuzaako naye nga mu ngeri mu bendera mbaleetedde ebintu by'abaana bano babiri baalabiddwako naye olwaleero mukuumye empisa. Abakyala n'abaami muli bampisa nnyo ku social media platforms zammwe bannaye. Solomon Kampala oyo mutabani wa Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu MP owa Kyaddondo ate nga aspiring candidate owa Uganda owa president yesimbyewo tekikyali kyakukweka president w'abangi. Kale kubanga muvubuka omu yesimbyewo ye muvubuka yekaso avuddeyo n'agamba nno ngenda kuzoganya ate president jjajja agenda kwesimba ku jjajja. Then ne tulaba ne Alpha Thierry Sali Henry ya naye babadde bonna kati ekyo nno kikuwa ekyokuyiga gwe. With all due respect twagala tusooke tu respectinge mukate n'abazadde bano. Abazadde bano kintu kikulu nnyo kye bakoze. Mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ekyo kyakulabirako kye mukoze kubeera nga abaana bano mubakkiriza. Bano bagayi babadde ne beef ebbanga eriwerirako ddala ne kituuka n'okulowoozesa abantu abamu nti abaana bano tebasobola kukwatagana, tebusobola kukyanga abaana bano bali babiri. Naye in fact ndowooza ne mutabani wa Kamiri singa abaddewo bandibadde bakola amawulire bulungi nnyo nga gavaayo bulungi. Naye ku nsonga eyo yennyini tulaba Alpha ne Kampala Solomon babadde bali wamu ate nga banyumirwa ng'abaana bonna nga bali wamu like balina engeri gye beeyagalamu ekintu kyabwe engeri gye bakyagalamu. Okitegera it doesn't matter oba omwami oba taata tayagala ono oba ono ayagala naye nga baaliko ab'omukwano. Ebifaananyi ekyo kiraba abo basajja abo baali ba mukwano Bobi Wine, Bebe Cool ne Dr. Jose Chameleone. Era jjana eno balina omukono munene nnyo mu music industry ey'e Uganda. Okitegeera so okusinziira gwe nga bw'olaba nga bw'obalaba awo baali b'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Okitegeera by the way embeera eno etuyigiriza ebintu bingi nti bw'oba olina gw'owagira muwagire naye ng'olekamu. Oba tuli mu byabufuzi bw'oba olina gw'owagira muwagire naye ng'olekamu. Bw'oba olina omuntu gw'oyagala mwagale naye ng'olekamu. Okitegeera bw'oba olina gw'otayagala tomulaga nnyo kwegamba lekate kumwefungulira obeere ng'omulagira ddala nti tolina ky'osobola okusingira ddala mwe bannabyabufuzi. Okitegeera olutalo luno baana mmwe mwabadde mwagalako luteekamu n'abakyala mutandise okugeraageranya. Waliwo ennaku zino embeera ya Kampala embeera ya Arcade ne between Arcade and Moros. Okitegeera Arcade ne Moro kakati waliwo comments zammwe tezibadde mbi okusinziira ku social media naye ate kati bano abaana mubaleke twewummuzeemu abaana tubaleke. Taata wa Kampala ne taata wa Thierry bwe baba tebeeyagala abaana bo ate basobola okukolawo bondi egatta famire zino kirizagaana era ne bukya nga Bebe ali magere. Okitegeera ne bukya nga Bobi ali kiwaatule nga bamukwano nga bazzeemu nga bwe gwali. So that's why mbagamba nti tusizinge fire abawagizi bano abaana batulazeeko olutalo luba lwa bwereere muba mu creatingawo. Kwegamba bo bali beeyagala ofaako obufi tebalina wadde tabu tebalina wadde obuzibu bo beeyagala era batulazeeko nti it's okay. Kati tufiira ki oba mmwe abawagizi mufiira ki?
so chobola nkugambye nti no at least tulekemo akatontono bwe baba nga balina engeri gye ba nga waliwo engeri gujolaba nga kikutwala nnyo salaka pulesa osigaze ka alusa okitegedde muganda wange. So bifaananyi ebyolaba abaana bagezaako okutulaga bo balyoke nakyo nyina akantu ke mbali njagala okulaga wano. Okay, naye tukireke naye nga balyoke baabaana kati ku saidi ya Zuwena ne Babi muyinza okubeera eno yonna mwe mugamba agiwadde ne mugikuma mugamba agiwadde omuliro nga mwe muwaga. By the way, fe abawagizi fe tusinga okuwaga abantu okusinga n'abayimbi abo be mulaba abo mwe mubawaga. Ba public figure abantu abasinga nga batutumu nnyo mwe mubawaga. Bw'aba talina muntu amuwaga alyoke nakyo yabeerawo n'obulamu butambula mu mbeera emu oba endala. Okitegeera? Zuwena ne Babi waliwo page waliwo ba bloggers abamu abatandise abalina akantu ke bakoze. Sijja boogera naye akantu ako mukajjeeyo. Mutuyambe mukajjeeyo because mwe mumanyi bwe muba mulaba video yange eno bwe muba nga muli ku online mulaba mumanyi mukajjeeyo. You know, let's create some love, not hate. We spread love, not hate. You know, abaana bano kati batulaze ekintu ekyenjawulo ennyo. We don't know obanga idea yavudde wa Daddy Magere oba Daddy Kiwatule. We don't know. Banga babaana nga bayina ekyabwe enkolagana yaabwe. So guys, let's create we spread love, not hate. It's better than okubeera nga gwe okuliyetingawo olutalo mu bantu bano. Bali abantu, you know, they okay. Tubalabire ku bana abalenzi batabani baabwe. Kati ne bana abakyala temubakuubaganya, abawagizi mwe musinga obbakuubaganya. Tewali kirala. Wakola kino n'oleeta n'okonaganya ono. Gwe oliwo okukuliyetingawo hate. You understand? Yeah. Anyway. Katuba yoze mwebale nnyo abalenzi Alpha and Kampala Solomon. Ekyo mwadulazeeko abavubuka mwabalazeeko mulina bakitamwe balina following ennene. So kati mwaleseewo ebibuuzo mu mitima gyabwe. A lot of following. People are following them. People are following Bobby Wine. People are following Bebe Cool. Kati you guys mutaddewo ebibuuzo ate ng'ekyo kye twagala ffe. Twagala at least kuba tunaaba tuli awo nga tulaba Zuwena ne Babi. Okitegeera, let's create love. Ekyo kinakyo ate kirina engeri kigenda okutuzaamu. Finally tumale tulabe Bebe ne Bobby. Okitegeera? Kubanga kati gojja kuddaawo owagire ogambe nti owagira nnyo NRM. Nnyo. Olunaku lukye lusobola okutya nga you know, Bobby nga president ate nga jjajja ng'aliwo ng'omuwabuzi. Yes, kisoboka. Naye nga jjukira ate aliwo ng'omuwabuzi nga bino abikola byonna ng'ensi weeri. Kati gwe yali avuma eri omuvubuka because of Bobby. Ate mbu toyagala jjajja, ate mbu tokola ki, bigenda okukyukawo ebiti nga jjajja ate nga Bobby akola naye nga ate ng'ebintu bitambula. Oli nga ye president ono nga waali. Olwo tumwebuuzaako bwebuuza. Kale baganda bange okusinziira ku post, we create love. Let's spread love, not hate. Kigenda kuba kituyamba nnyo. Okay, mbagala nnyo mwebale kutulaba. Oba toliiwo tetusobola kubeerawo. Naye ng'ekintu kino mwe musinza okukiwanika, tewali mulala. Mwe musinza okukiwanika ne mukituwanikira ddala paka mubire. Biblo Jamalu gemanya ekisembayo. Corona atta.
era waali naba mu ngalo weewale nnyo okukwatakwata mu bifo buli byosanze tambula at least beera ne sanitizer ekikulu kya byonna kyabutabira mu bifo biri congested corona asobole okubeera nga ate obeera omu ku abo abawona corona atta akyaliyo akyatedda buli lunaku tusoma wano amawulire atta abantu bafa abantu bafa kale tubaagala nnyo tubaagaliza ate ekirungi ekisinga Mukama Katonda abankuumire weeyongere okusubscribing. Just go make it a point you subscribe to even our sister channel. It's called Public Media, then to SK7 Media, then to Big Brother Uganda. Subscribe. Make it a point you subscribe. Techina chikikola nnyo kyama. Techina toyina kyovaako just over buy Uganda, build Uganda. Babuzaako yonna gye muli Namiro Lydia, Aisha Nanteza, ABC waliwo omukyala bamuyita ABC ali California weebale kutulaba waliwo there is another one there is Zwena in Qatar, Zwena in Dubai. There is a lot of our fans. Thank you so much for following. Thank you so much for having us. Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba.